Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Nze Deni akutuusaako ensonga ku Beyond the Newsroom gwe mukutu ogwesigeko ogukuleetera ensonga ez'enjawulo n'ogenda maaso n'okuba nga ati ozimanya. Wabula olwaleero wetugenda njagala tugende maaso n'okuba nga ensonga zino tuzikwata mpola ate nga twegendereza nnyo nnyini ddala tusobole okubeera nga tuzijjamu ate oba oliawo oliawo tuzijjemu omulaka sinakindi n'ekyokuyiga. Wano wennyini wenkusabira vidiyo eno osooka ogimpere like bw'ogiwa like Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Ojwala iko jabo nkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri emu gwe yakasooka okulaba video zaffe nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video zino agenda maaso n'okuba nga osubscribinga ku mukutu guno osobola okufuna emboozi ennyuvu ezeefaananyirizaakoko ate bwe ziti. Waliwo ko munnamagye omu nonno nga nfanfe wa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yakoze ekitabangawo. Bino bye bimu ku bye tuyita okumenya record kyalwadde ki eklezia egenze maaso n'okukkiriza nti ddala Kyagulanyi mukulembeze byengenda okuba nga nkuwa mu maaso awo. Wabula nzikiriza nsooke ngende maaso n'okuba nga nkuwa video eno eya deputy president oba tumuyite vice president omukyala Jessica Alupo. Ogende maaso n'okuba nga owuliriza munnange speech ye gyagenze maaso n'okuwa leero wali eri mu eklezia erubaga mu kubeera nga bakungubagira Papa Francis era ensonga bwe ziti bwe zigenze maaso n'okubeera nga zitambula. Wuliriza oyinza okubaako ky'oyiga oba okuseka. Basaasire nnyo olw'okufiirwa Papa Francis era mbasaba mugoberere ebyo byabadde ayimirirako era atambulirako naddala okukuuma emirembe. Obubaka buno nno bubaka bwa mukulembeze bwageze maaso n'okubaga aweereza eklezia katolika naddala oba oliawo omubaka wa Papa mu Uganda era nga baddewo buterevu wali eri erubaga mu eklezia. Wano nno His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu talutumidde mwana kwoteeka LOP oba Leader of Opposition Joel Ssenyonyi Besekezi bagenze maaso n'okubeera nga babaawo naye speech eno ennyumidde nnyo njagadde ogenda maaso n'okugiba waako era embeera nga bwegenze maaso n'okubeera nga His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yatuuka bwe biti embeera bwe badde ku lutiko wali eri erubaga. Wuliriza. Kakati mugenda maaso n'okubeera nga baaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe naba nkoze muko mistake mu hierarchy mujja genda maaso n'okubeera nga oba oliawo omumpawula n'okuntereeza muko wansi mu comment section naye kamuyite father agenze maaso n'okubeera nga yaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence Bobi Wine agenze n'akola statement zino ogenda wuliriza naye mubeere kini nnyo tusobole okubeera nga tujjamu ate kye tugenda okwogerako. Recognize the president of Honorable Robert Kyagulanyi, the president of
Also the presence of Honorable Joe Senyonyi, the Loop, Leader of Opposition. Baganda bange, ekyamazima amatuufu kiri nti statement zino ziwulira agenze maaso n'okubanga oba oliawo yeekoona the president of the republic Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Statements zino bw'oba oziwuliriza oba oliawo zirina kye ziraga. Omanyi nabagamba nti teri bukulembeze oba oliawo butava eri Katonda naye ate ne Kyagulanyi ayinza okuba nga oba oliawo munnange nga tetumanyi naye nga his God sent. Njagala nkuwa ebigambo bino ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu obiwulirize. We join the rest of the world mourning our Pope. We pray for his holy soul and we stand with all the Catholic family all over the world. Olunaku olwaleero agenze maaso n'okubanga ate agenda wali eri ku ekereziya e Namirembe ku kereziya wali e Rubaga ogenda maaso n'okubeera nga munnange akungubagira Papa Francis onenne yatuva ku maaso oba oliawo ku lunaku lwali lwa Easter Monday. Naye Robert Kyagulanyi ono kinajjukirwa nti musajja mukatuliki era yanyumiriza ennyo mu nzikiriza ye ey'obukatuliki wabula nga assa nnyo ekitiibwa mu nzikiriza ya buli ssekinnoomu n'enzikiriza endala kubanga tumulabyeyokko emirundi mingi nnyo nnyini ddala. Kaakati nno olwaleero mbeera nkugambye ebadde yakanayo kyani e Rubaga ku ekereziya naye ebigambo bye ng'atuusa oba oliawo okusaasira kwe eri abakatuliki bonna gye bali olw'okuviibwako Papa Francis. Kaakati bino ebigambo binajjukirwa ne lwaki kansooka embajjeyo tugende wano. Robert Kyagulanyi Ssentamu mugenda maaso n'okubeera nga His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu mugenda maaso n'okubeera nga akungubagira munywanyi we ono nno nga magye adda yawummula amagye ng'era bagamba okuva ku nsonda ez'omunda nti yabadde munywanyi we nnyo wa ku lusegere gwe bayita retired Major General John Kazora. Era bambi mu nnaku ey'ekika ekya waggulu yagenze maaso n'okubeera ng'agenda n'abiteekamu engato ye Leader of Opposition gy'olesa nnyonyi besagazi kwoteeka SG amanyikiddwa nga David Lewis Rubongoya ne bagenda embalala okubeera nga bawerekera oba oliawo omubiri gw'omugenzi Kazora. Naye bambi mu bigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ekyamazima amatuufu Kazora abadde munnamagye ayagala ennyo ensi ye era alwaniridde emirembe n'okulwanirira ensi ye ebbanga lyonna. N'agamba nti agenze maaso n'okuweerayo bingi nnyo nnyini ddala era n'ategeeza nti omusajja ono yawandiika bambi akatabo ke akamanyikiddwa nga Betrayed by My Leader. Remain agamba Kyagulanyi nti kana akatabo kalese oba oliawo ebigambo bingi nnyo nnyini ddala ebyo nno eby'amakulu eby'okutegeera naddala eri bonna abakulembeze. Betrayed by my leader. Who is his leader? Ayina amagezi obagaze. Twogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono nno abadde n'abasajja mpagiruwaganga gwe tosuubira nti ono omusajja alinako wali ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkuzeeyo ko emabega 2018 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakayingira Parliament nga omubaka wa Kyaddondo East mu by-elections ezaaliyo. Omugenzi Major General Kasirye Gwanga yavayo n'ategeeza nti Kyagulanyi yatuulako ko naye ne banywamu akakopo ka chai n'amugamba go forward weesimbewo era kirungi nti yeesimbawo n'awangula ku kifo ekyo. Wabula n'agamba nti 2026 nja muwagira nga ajja kwesimbawo ku bwa president kubanga ina qualities zonna atali favored ajja kusobola okuwangula President Museveni. Era ono yakozesa statement yegamba nti who said nti Museveni tebamuvuganya. By the way ngenda kunoonyeza video eyo njikuterewo kokko wano katene kanji kunoonyeze wano njikuwe.
Who is President Museveni not to be challenged? Yeah? Answer that one. Who is he? No, he looks so indomitable. He has Indomitable to you? He has money. He No. has What money? the power of incumbency, the advantage of incumbency. That is Njara opinion. Why do you see Bobi in 2026? Yet he's standing in 2021. I'm training him. Why is it? I'm training him. Oh. Isn't this betrayal of Museveni? Betrayal of who? You are betraying. By the way, you are betraying. that is where you guys go. You go wrong. Museveni is Museveni. Kashegwanga is Kashegwanga. I'm telling you, I'm training Bob Wine to be president of. Ebigambo ebyo bya General omugenzi Kasirye Gwanga. Bino byenjagala okujira nkugamba nti Kyagulanyi Center bwe tuba tumutunuulira mu kifaananyi tumuleke okumuyijinga oba okumuyitwalira mu kifaananyi kiri eky'obuyimbi. The guy is now another class above. Okusinziira ku Bobi Wine agamba nti Major General John Kazora abadde musajja njasa biggu nnyo nnyini ddala. Era nga ne mu bifaananyi ebyenjawulo nga birabikako just juzi wano nga Bobi Wine yambadde ne bereti y'emyufu ng'agenze maaso n'okumusinkana nga bagenda mu maaso n'okubeera nga obaoliawo bawayamu akutegeeza nti ono ye musajja badde akyasingidde ddala okubeera ow'enjawulo ennyo nnyini ddala. Kaakati awo wennyini nzikiriza nkulage ku bino. Jo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakatuuka bw'ati ku mukolo gw'okuziika. Abantu bonna bayimuse mu tenti gye babadde mu biddala ne bamukubira mu ngalo. Era mukadde ako kennyini musajja mukulu ono bingi ebyewuunyisa ebyabadde obyenjagala okulaga. Now we need to travel, please come over and raise this. Nope. Immediately have a table, you can wait a bit. Honorable Little yes, yes. We don't have a child the president. The opposition, Senior Nia Mena, Rubangoya, General Secretary. MPO Pewa. Nambrati, Awamara. Sikoro Noga, Nena Omi, Shame, Amatero Monga Fezejo. Kino mu bulamu bw'ensi eno kirwirwawo ddala okulabika nga ba civilians bagenda mu maaso n'okubeera nga bakwata ku mukolo ogw'okuziika munnamagye ne bakwata ebimulinga bino ne babiweeyo most especially ng'abadde munnamagye naye nga civilian oyo si wa family naye ng'abadde politician avuganya gavumenti eri mu buyinza ne babawa omukisa ogwo ogenda mu maaso n'okubeera nga bakwata ekimuli bakiteekeko. Awo wennyini kiraga omukwano ogw'enjawulo n'enkolagana ebadde wakati wa omugenzi kwoteeka liido His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era abaana ab'eggaali ye okusinziira okuva mu bitundu by'embalala bamuwerekedde okutuuka bwe bamutuusizza n'agenda mu maaso n'okubasiibula. Wabula ku bimu ku ebyo byagenze mu maaso n'okubeera nga byeyoleka oba nga bibaawo ku mukolo guno ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinkana musajja mukulu amanyikiddwa nga Thomas Tayebwa. Era Tayebwa n'amukwata mu ngalo n'amubuuzaako then ne batuula paka okuziika kuno bwe kwawedde. Kabadde nako kalina akabonero ke kalaga. Wabula nina ebigambo bya President Museveni nenjagala mbisembyeyo. Sooka owulirize ebigambo bino bya President amanyikiddwa nga Boko owa Botswana ng'agamba omukulembeze yenna afuga emyaka 10 n'asigala nga ayagala ofuga emirala
lwaki njogera ebigambo bino buwuliriza. I will say to you today that any president of any country who wants to be president for more than 10 years, anybody who has that ambition is instantly a failure. You can't want to do this job for more than 10 years. You can't. If you are serious about it. If you take the job seriously, you can't do it for more than 10 years. You can't. And anybody who sticks with presidency for more than 10 years, that's a surefire indication that he has failed. And he has no intention. He doesn't understand the job. Ebigambo bya mukulu ono Boko tubirowoozeeko buli omu abifumiitirizeeko mu ngeri ye obeeko ky'obijjamu. Tubijjamu kuba omukulembeze obukulembeze nti wa ggwanga. Nene omukulembeze yennyini yaluwawo ng'akulembera kampani eyo oba oliawo atuuka n'aba nga takyalina ky'agyongerako ky'amaanyi nga kyetaagisaayoko obwongo obujja n'obuyiiya n'obukujjukujju oba omuntu omulala ne skills endala plus other leadership skills okwongerayo kampani eyo mu maaso. Fumiitiriza ku bintu ng'ebyo then obirowoozeeko ebigambo ebyo njagadde mbikuwe. Wabula bino ebigambo binajjukirwa nti byayogerwa His Excellency Robert Kyagulanyi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Pawulwa ng'agamba nti Kyagulanyi balonda mu Nakatemba naye njagala nkusaba owulirize bulungi ebigambo bino obijjemuko omulaka. Abeeri ne balonda Bobi Wine. Oyo mulonze waki mbu muyimbi bino si bya kuyimba. oba oli muyimbi genda zaana eda twalinayo night club yaffe Zana waliyo ka night club eyo neri nani nakulabi waliyo night club endala eyo yes oba oli muyimbi gende eyo oyimbe bino si byakuyimba munnange bino si byakuyimba munnange. N'omusajja we yasinzira n'agamba nti kati bino si bya bulijjo n'agenda maaso n'okuba ng'alenga strategies ze tubadde tetulina mu byabufuzi. Bonna babaddewo nga ba opposition leaders b'amaanyi ba Dr. Kanokiza Besigye bakoze eby'amaanyi mu kulaba nga bakyusa obukulembeze buno then ne Kyagulanyi n'ajja n'akwatamuko enkasi ate oba oliawo abeeko watuuka. Newankubadde bamunyooma manyi abantu bangi abamaanyi bazze babanyooma kubanga olw'endabika yaabwe n'ebyafaayo byabwe by'emabega. Nga bw'otunuulira ne Goliath yatunuulira Dawudi yamunyooma n'agamba ako kagenda kunkola ki. Naye ne Dawudi n'agamba nti Omufirisuuti ono mmulabye naye Katonda wange oyo gwe nsinza munene nnyo w'amaanyi okumusinga n'engeri gy'agulumiddemu. Ebigambo ebyo bw'obirowoozaako gw'omanyi ki ky'oyinza ofuna munda mu ggwe. Yenze Deni Beyond the Newsroom nkwagaliza byonjagaliza tusisinkane nga Mungu ate akkiriza. Mbere bulungi mweraba. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.